uliddemu. Wa ba'da lahadhatin, era akaseera katono kayiseewo, raja bonus yakomyewo, lighufulani ibadihi aman, era nasonyiwa abaddu mwaka mulamba. 3 sanawati maghfulu an, bagenda kubanja emyaka 8 esatu misonyiwe. Man sama yawma ashura, omuntu bwasiba olunaku lwa ashura omwezi ogwa muharram, yukaffiru llahu sana almadiya, mwaka ogwayise yagusonyiye. Jukira twabadde mwaka 1445 ogwo gwawedde okusonyiyibwa, ne 1446 nagwo gwasonyiyiddwa. Kati tuddayo ku 1444 nga Allah asonyiwa baddu be, kuba talina bwetaavu. Lwaki? bw'aba akusonyiye alina kyakendeerwa. Tuli ku ibada yaffe enkulu, manhaji zawjiya, programu y'okuwasa. Wama yataallaqu fiha au wama yataallaqu fihi, n'ebikwata ku nsonga eyo. Tuzze tubiraba, tubyogedde, tubinyonnyodde. Tuzze tubiraba, tubyogedde, tubinyonnyodde, binnyonnyose ng'era abanyonnyosi bwe bannyonnyola ebinnyonnyoko. Lidhalik tuli huquuq, ebivunaanwa, azzawjati rada zawjiha, ebivunaanwa by'omukyala eri baawe. Hatta yaquuma rajulun wa mraatahu bayna yadayi, mu maaso g'Oweekitiibwa jalla wa ala, wala yahtaaju ahadu alqisaas, nga teri ayagala kuwolera ggwanga. Law arafu nnaasa au law arafa nnaas, singa abantu bakimanya, fi halati zawjiya, mu mbeera y'obufumbo, nti buli omu alina ebivunaanyizibwa bye, wajibaati byateekeddwa okutuusa, n'abitambulirako ala manhaji nabiyi, ng'omubaka bwe yatusomesa, yakunu ma ba'da dhalika yawma alqiyama yasir. Togenda kufuna buzibu bwonna, naye togenda kuyitawo nga tuwatunuulira nsonga ezikwatagana ku maka, sawa dhakarun au untha, oli mukazi oba oli musajja. Ensonga zino nkulu, atazimanyi faliyuballighu hadiru alghaiba, gwataliiwo zituuse kwataliiwo. Ensonga nkulu ayuha nnaas, huquuqu zawjiya, ebivunaanyizibwa by'abafumbo. Twayogera tugamba mulimu kye twayita attajammalu wattazyin. Twayogera ku nsonga eyo nga tutegeeza omusajja n'omukyala bonna balina kuba bayonjo, okulabikira buli omu munne bulungi. Eyo buli omu agibanjibwa ku muntu. Lwaki okyafuwala ayuha nnaasi? Lwaki olabika bubi? Waqad ja'alakum Allahu subhanahu wa ta'ala libaasa likulli wahidin, Allah nga yakufuula kyambalo kya buli omu. Hunna libaasun lakum wa antum libaasu lahun. Mukyala bwanga oyagala kwambala kyambalo kibeere kiyonjo, lwaki obeera mukyafu ayuha nnaasi? Idhan mu bivunaanyizibwa by'abafumbo obuyonjo. Era kyajja mu hadith, lamma su'ila an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam khayru an-nisaa, omukyala asinga obulungi, ajaba an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, yagamba allati tuti'u idha amara, singa omukazi oyo omusajja aba ku kyamugamba n'ateeka buteesi mu nkola nga tekinyiza Allah,
akatundu akaddako n'agamba nti tasurruhu idha nadhara, n'aleeta n'essanyu mu mutima bw'aba amutunuddeko. Omukyafu aleeta essanyu, omutunulira yenna woova asigadde ku mannyo ne doodo enviiri ziringa ebino ebisembayo ku bulangiti. Omutunulira yenna asiwuusa, amabeere galeebeeta galinga biwoova. Olina gy'osanyukira, yenna awunya asinga n'ente. Kati nabbi yagamba nti allati tusirru idha nadhara, mukyala asinga banne y'oyo atunulwako omusajja n'awulira essanyu. Oyo aba akutuma kukola ki? Kuba muyonjo. Lwaki togulayo ka perfume? Okimanyi nti enkwawa zaagaana okusitoopinga okuwunya, zo zalemerayo. Ebbombo walikozesa wakozesa ebbombo lyalemwa n'olivaako n'okozesa amazzi g'emizingoonyo nago ne gakulemwa. Ati genda ogule obuntu gye buli eyo okayiseeko mu nkwawa owunye bulungi. Eyo ibaada nkulu. Lwaki? Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yagamba nti an-nadhaafatu shatrul iman, obuyonjo kitundu ekiraga obukkiriza bw'omuntu. Idhan nadhafu ajsadakum, mulongoose emibiri gyammwe, hatta tafuuzu bi ajrillah, sobole okufuna empeera eri Allah. Idhan tutunuulira ensonga endala, tugamba nti alla tamunnu ala zawjiha in anfakat alayhi wa auladihi. Omukyala togezaako obanga oguze ekintu awaka ate kukiralaasa n'okimulaga nga bw'okola ennyo. Alla tamunnu, omukyala tateekeddwa kweyagalira kulangira zawjaha idha anfakat alayhi, waba mugulidde ka vesti, kofiira, ngatto, aye tozimulangira. Oba oguzidde abaana bu t-shirt, ovulo, la tamunnu alayhi, tomwewaanira ku kiki okola wano, n'engo z'abaana zikulema n'onyumiza abasigadde, kiina kyezigula ekikyolaba. Kulya buli mmere kigula engoye awaka. Wallahi obukisa nze nabugulidde abaana b'olabaawo. Akonze nakagudde Yusufu nabuyita mbuyitako ne mbugula ne mbuleeta. Musajja Mungu yamanyi n'okumanya, nze sikitegera, tekyagala kugula ngoye. La tamunnu alayhi, tomwewaanirako. Li anna almanna, okwewaanira kugoba owadde, yobotero ajra, kisazisizibwamu empeera zewalifunye eri Allah, ate nga tukola kufuna mpeera. Lidhalika qala subhanahu wa ta'ala, Allah yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mwenna abakkiriza, la tubtiru sadakatikum, byemuwaddeyo temubisazisaamu bilmanni wal adha, nga mwewaana n'okunyiiza bw'oyogerako nga tegwe wabawadde. Kyala nga aguze empuuta oba gwe giguze gandi lyagala kulya, buli abano nga ligisokomera ojibala lyagiguze, bigambo ng'ebyo sanga lijimiro gali lyagiguze. La tamunnu alayhi, bw'oba olina kyokoze tolangira. Eyo nno emu ku huquuq, ebivunaanyizibwa by'omukyala by'alina okutunuulira mu maka ga bbaawe. Nsonga eziri kuzisembayo, omukyala antaruda biyasirin, omukyala asiimenga nnyo akatono omusajja kaleesi. Tuli ku huquuq, ebivunaanyizibwa by'omukyala mu maka ge mwatudde byebiruwa, twagamba 16 2:16. N'omusajja naye tugenda mukwatako bw'anaabakkiriza nnyini nsi n'eggulu. Omulundi ogujja ebibanjibwa omusajja mu maka musobole okuva mu kabbuli mugende maaso ga Allah nga teriyo agenda kwesiba ku munne. Naye bwe bikulema gwe ng'omusajja ebibyo 15, omukyala 16 nga bwe tubimaliriza olwaleero, omulundi ogujja tukwatagane ku by'omusajja 15, otule mu maka ng'omanyi obanjibwa kiki, wogwa mu nsobi weenenye, weetonde olongoose. Naye oli atamanyi na kumanya nti baateekeddwa kukola ki, yakimanyi nti ateekeddwa okukola waka,
kuzaala baana ne bubeerawo ne banga obukolwa ng'omutabumanya akabuuza nawe oli waawano kabuto katumbidde obuviiri busenyuuse monde gwonna gujjudde emenyera buli awo bulinga obwana bw'ente bw'enswera ye kyamanyi kyekyo abaana tebasoma tebalya yali awo kuzaala buzaazi baana alinga azaalira ensiri zirumeko zaala abaana ng'obalinako puroguramu naye si kuzaala buzaazi nebanga bwambizi buva kuno paka eri kati bona obwana bwa alinga ayagala kuwoowa ng'anyonya mukazi ayi stupid kati onyonya mukazi omuliisa eki ono engini ali awaka tabbu njere mukazi talina bwana tebasoma bwana buyitirivu buli awo ate abo batalina sente bazaala bazibu falidhalik obusiraamu tebwatuleka idhan antarudha lyasiira omukyalo ateeka okusiima akatono omusajja kaleese wala tukallifuhu ma la yutiq aye tupeeka musajja byatasobola tomupeeka byatasobola leeta byasobola makulu byaleese byebisiima twalaba ku mulundi guli qala nabiyu sallallahu alaihi wasallama mbaka yatugaa nti inna allaha la yanzuru ila mra'atin Allah tagenda kutunuulira mukyala la tashukuru zawjaha ateebaza byaleesi akito weebaza waliwo abatabirina weebaze idhan antarudha mu bivanjibwa omukyala antarudha alyasiira okusimaako kasobodde omusajja n'aleeta lidhalika qala rabbul alamin Allah yatugamba nti liyunfiku dhu saati min saati omuntu aweeyo kyalinako obusobozi tambulira woosobola tambula nga bw'osobola faman qudira alayhi min rizqi faman qudira alayhi rizqa falyunfiqu mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha waayo kyolina tambulira ku kyolina leve teriyo giveeko ate gwe omukazi toginteekako kyekiri la tukallifuhu ma la yutiiqu gwe omukazi toteeka ku musajja levu gyatasobola liyunfiku dhu saati min saati waayo kyoba osobodde tambula liisa abantu bonga boosobodde faman qudira alayhi rizqi falyunfiqu mimma ataahu Allah tambulirawo Allah waakutadde kyosobola kyekyo sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra embeera eyo Allah ajja kugijjawo fasubiru mugumiikirize mutambulirawo kati omukyalo olina okusiima ekiri awaka era okumanya embeera za bbaawo namwe abasajja mubeeremu ate ensa bw'oba olina togenda kuwoowa buwooyo singa n'oli akayumba bwe kati kajjamu kigere na mutwe gwe ng'ataddemu omukyalo bana kino kiki bwe yawoonye kintu kirumba simanyi abantu babafaanagana batya madduka kuliddawo akawoowa ng'eka abaana bano tebalya kati ogenda mulisa onamulisa nkumbi kanoye gwolesi kubonaabona oweri abonaabona nonaabonaabona musimanya qala Allahu tabaraka wa taala gwe aya togimanyi Allah fankihu ma taaba mathina wa thulatha yakkiraku nnyoku kati nogaga ti wasaaki baana babandi bakaabira mu mayumba bakaabira mu mayumba lwabasajja museeka qala tabaraka wa taala bagisiza ku ggwe aya yakkira ku ggwe mbona yakkira wange fankihu ma taaba lakum min an-nisa mathina wa thulatha wa rubaa Allah akwagala mweyembera uliya gyesemba aya tugitwa bw'oba osoma Qur'an nga wagisoma mu nsoma gye bagitegeeramu aya esembayo ewanya amakulu ku kitandika yagamba subhanahu wa ta'ala fankihu ma taaba lakum min an-nisa mathina wa thulatha wa rubaa tena bantu fa in khiftum alla ta'dilu fawahida wala bantu omukyalo n'asooka akyali bubi sigala n'oyo aya yayogera bulungi ekyo bagisoma teri atuuka yeeyo n'omubuuza kati aya gy'osoma yiyo oba yakitaawo akomaawo Allah amaliza aya n'agamba nti kiki faman Allah n'atugamba fankihu ma taaba lakum min an-nisa mathina wa thulatha wa rubaa
nena kan fa in khiftum bawla nti towesobola fawahidu okubiro tawaji wallahi bagenda kubikubuuza ku yawmal qiyamah toza nti mukyala ajja kuva mubalira agende nti wa ayina okumubuuza nti subhanahu wa ta'ala mukyala omusajja oyo mutadde yakuyisa atya ate kyewuunyisa n'oyo asula omujja omutwe gwe n'ekigere ogenda okulaba ng'agenze n'apoota gy'apoosa afunye emitwalo 2 era ayagala akazigo akalala nakusanga ng'aseka nnyo ng'ali siriyasi nti nina abakyala 3 nomposa basatu abaana basoma ngusoma nti Mungu yatugamba nti fankihu ma taba lakum namwagala ne muwasa bwe yakoma ku ekyo fa in khiftum alla ta'dilu bwe toyina busobozi bulisa bano basooka fa wahida sigala nono jiro gulwa n'oyo omu kati wokubi oleeta waaki subhanahu wa ta'ala nti no ibada bajjukubuuzaako lidhalika ayuha al-ikhwa antarudha al-yasira mukyala abeere ng'asiima akatono nawe omusajja beera ng'owa gulayo ku kugundi ku ngege abaana bakulya ku ebyajjagala ozirya weyajjagala ngege yeekumawo kuba bawagiridde ogenda okubyajjagala ekomawo mwana awulira akawula nga tata mpulira engege ewunya nokagaa nti genda olaba amawulire kakusiikutira ebizibu lidhalika ayuha al-ikhwa ebintu bitaka kuyiga si kukola bukozi wasanga otambulira ku ilimu nga bwetambula songa endala ayuha al-ikhwa nga tugivuddeko mukyala asiime namwe abasajja mubeereemu ensa abantu bamwe balye ku bintu ebyetaagisibwa obulamu bwabwe kama qala nabiyu sallallahu alayhi wasallam songa endala mukyala alla tu'udhi au alla taf'alu ma yu'dhi zawja omukyala takkirizibwa kukola binyiiza musajja mukyala weewale nnyo okunyiiza balo ebimu bikuvunaanyizibwako obutanyiiza balo bw'omunyiiza ebitonde bikunyiigira lidhalika qala nabiyu omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam la tu'dhi mura'atu zawjaha akaseera konna omukyala wanyiiriza bbaawe qalat zawjatuhu min huli al-eid tukimanyi bulungi nti muggulu tugenda kufuna abakyala abaayo n'ab'oku nsi nabo tubalina naye bali abaawo oggulu bakulaba nga weekyangira ku musajja qala nabiyu saa sallama qalat imra'atu min huli al-eid omukyala oli abalimu waggulu nga bakulengera kuba bakulaba era hadisi entuufu etulaga bulungi nti bamubuuza nti hal turidina an nuriyaki zawjaki fil janna fi dunya oyagala tukulageko ku baloowo ali mu duniya tugulewo olabeyo mukyala agamba naam ne baggulawo bangi batulaba nakulengera bo kola biki byonna kati n'emakaago baba bagalengera bulungi nnyo naye nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama la tu'dhi imra'atu zawjaha fi dunya omukyala ono ali ku nsi bwanyiiza bbaawe qalat imra'atu min huli al-eid bali abakyala ababalagavu bagamba la tu'dhihi tuviire kubaze nviira kubaze la tu'dhihi toddamu n'omunyiiza qatalakillah Allah akusanyeewo woddamu n'omunyiiza Allah akusanyeewo sajja wange asaala afaayo omunyiiza woowo qatalakillah singa Allah alijjawo ekyalo eri fa innama huwa dakhilun yushiku an yufarikaki ilaina tolaba nti anaatera okuviira jje gye tuli tolaba bwatuviira agenda kukuviira jje gwe mubonyeebonye kola byonna byoyagala gwe munyiize musajja wattu naye yushiku wabula katono nnyo an yufarikaki aw ayufarikaka yushikun an yufarikaka abulako katono nnyo okuvaawo ilaina atusange idhan duwezo zisomwa ku bakyala aba hulul eid kubanga bakwesunga nnyo n'okusinga gwe bobeesunga lwaki bakyala bali trained nnyo mu kulaga omukwano naye tebafunanga chansi yonna abatestingako naye gwogulubye n'abamalayo bameka kazi gangi gagenzi gakomyewo begati bangi naye bali bakwagala nnyo kuba lwaki gwagenda okusabuukula palamenti ogimanyi muwalimu ogimanyi falidhalika gwe gwe yeesunga yekka anti Allah yagamba lam yatmithuhunna
qablahum jinn wala ins wala janun lam yatmithuhunna qablahum, tebafunanga yali abagezesezaako kaalibe jinni oba muntu gwagenda okutandika eki embeera eyo kasooka nga Allah abatonda tebakimanyi, naye nga balina irimu mpitirivu. Lidhalika qala ahadu min alulama, yagamba nti lawla anna Allah lam yaktubu almauta fi ljanna lamitina min shiddatihinna au min shiddati jimalihinna. Ekirungi Allah teyatondayo kufa, tekuliyo mu ggulu, naye omukyalo oli wali mutunuddeko n'ofa bufi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sajja bamuwadde mukazi we naye amaze okufa olw'obulungi bwalina, naawe weemanyi. Era teri muntu ayinza kugenda n'ava kuno ku nsi mujjane musigala omuntu emisinde gye badduka kwaike gyefaanamu ndala, kati eri obulungi bugenda kubeera bungi. Falidhalik tugambye nti omukyala tanyiiza bba, lwamunyiza bba n'anyiza bbaawe. Abakyala bali bagamba nti katalakilla, Allah akujjulule oveewo, ove ku bazee waffe, musajja waffe omuveeko, n'omukyamya n'omukyamya. Hadisi sahih. N'omujja ne kumulamwa tumwesunga mugulubya, onyiiza waaki? Tomanyira kumanya nti agenda kwabulya sawa yona Allah agenda mujjamu omwoyo ajja atusiŋŋaana eno, kati oguluba weeyita ki? Mu ngeri efaanagana bwetyo. Idhan omukyala alina okwegendereza okubeera nti tanyiiza musajja we mu bwangu obw'ekitalo, aba yeetonda asobole okuwangula ekitiibwa ky'ejjana ne bbaawe. Ensonga endala, alina okumukolera khidma, kitegeeza service yonna yeetaagisibwa, yonna service gy'oteekeddwa okuwa omusajja olina okugimuwa. Bekuba kulya, bekuba kunywa, bekuba genda mu parliament, olina okugimuwa. Wonna waakugambidde, wonna waajagalidde, okujjako okwetonda nti olwali olubuto olunduubi nga walidde ebijanjaalo noweetonda bwetonzi, naye teri kugamba nti neno omusajja gwe tonguze wannema tomatira olinga kiki. La, wabula kwetonda bwetonzi singa abeera ng'akwetaase. Falidhalika ntukhdimahu, kyala alina okumukolera wa auladihi, n'abaana be alina okuwa service n'abaana be. Tososola baana, tokuba baana. Mura'i wa kullu ra'i mas'ul an ra'iyati, mwenna mulina obuvunaanyizibwa, n'omukyala agenda kuvunaanyizibwa ku baana babba. Wa kadhalika maala zawjiha, ne maali by'obugagga bya bbaawe olina okubyogerera wabikuumanga otya kuba gwasigala waka. Nsonga eddira ensembayo ayuha al ikhwa, omukyala gy'alina okutuukiriza an tahsuna al muamalatin, omukyala alina okulongoosa muamalatin abawaihi wa qaribihi. Omukyala alina okufaayo ennyo okuyisa obulungi bazadde b'omusajja aba bayita atya abo, kubaako nazaala ne sizaala. Omukyala buvunaanyizibwa bwe okubayisa obulungi. Lidhalik omukyala yenna atayisa bulungi bba, taata wa bbaawe oba maama wa bbaawe, tabbu nnene yawma alqiyama, alina okubayisa obulungi. Wa qaribihi, n'ab'eŋŋanda ze, ŋŋanda z'omusajja alina okuziyisa obulungi. Bantu ba kitiibwa gyali, alina okubawa ekitiibwa. Lidhalika falamma dhahaba an-nabiyyu ila al-janna aw ila as-samaa fi Isra'i wal Miraj, ku Isra'i ne Miraj nabbi yagenda mu ggulu. Falamma usriyahu ila al-janna, bwe baamutwalako mu jjana sallallahu alaihi wasallama, agamba nti ra'aytu ma ra'aytu ka yawmi ra'aytu mandara, sirabangayo ku ndaba etiisa nga gye nalabye. N'abagamba nti ra'aytu aw nadartu fi nnar, natunudde eri omuliro, wa aktharu fiha anisa, bakyala nga bangi bayitirivu nnyo. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, oba ne bamubuuza nti lima,
lwaki abakyala bwalabye nga bangi. Faqala nabiyu nagasa sallama bikufurihinna, ekibatwaza mu muliro kufurihinna. Ne bamubuuza nti ya Rasulallah yakufuruna billah, bawakanya Allah? Qala la walakinna bikuthrati, bayitiriza nnyo kufuri bi ashira, eŋŋanda zino bawakanya nnyo eŋŋanda, baziyisa kalamu gundi saagala kalaba, kajira obulevu, kajira akatumbwe akeripinga ak'ejjinni, kimulamu gundi nakitamwa kigira agabeere galinga agegundi. Ebigambo ebyo biraba. Aqaribu zawji, ab'eŋŋanda b'omusajja bakubangibwa nnyo, bayisa obulungi senga Allah bakusanzaawo. Kati mu bivunaanyizibwa olina okutunulira abantu abo bonna obayisa obulungi. Wakadhalika walidaihi, bakadde b'omusajja baba nga webali olina okufaayo ennyo nga bw'oyisa ababo, bw'oyisa abakadde babbaawo. Wakadhalika n'abaana n'abantu abali ku sayidi y'omusajja. Obuno obuvunaanyizibwa omukyala bw'alina. Obusembayo tufundikire ensonga zino. antahadda 14 wa 10, omukyala alina okutuula emyezi 4 n'ennaku 10 idha maata zawjuha. Buvunaanyizibwa bwa mukyala okutuula awaka nga tawasiddwa musajja yenna, wadde amugambyeko nti nja kuwasa, okumala emyezi 4 ng'ali awo waka mweyo ennyumba, n'ogattako n'ennaku 10, awo wonna takkirizibwa kuwasibwa musajja yenna, takkirizibwa kuva mu maka ago, takkirizibwa byonna. Alina okutuula awaka. Wakaifiyat, n'embeera gy'aba abeeramu, la tatazayyanu, teyeekolako. Mukyala teyeekolako, abeera awo teyeekolako. La tatazayyanu, teyeekolako. Wala takhruju min bayti zawjiha, era tavaawo illa bidaruratin, okujjako wazzeewo ensonga y'obuwaze. Mukyala ebbanga alituulirawo myezi 4 n'ennaku 10, teri kwekubaku kizigo. Asobola okunaaba naye tayambala ngoye zisikiriza basajja balala, okujjako ng'ennaku 10 ziweddeko, olwo n'atandika okutala. Takkiriza musajja alina kumwogereza, naye bakiyita ta'rit, okubaako okulaga nti omuwakazi omwagala oyinza okukola naye nga tomugambye. N'otandika okusunda amatooke ne gajja ne tagalabanga ng'ogamugulira. Mu bwannamwandu n'ennaku ezo zitatudde 10, ng'egugula ya mitwalo 2 ku 3, toyogera kigambo kyonna naye ng'omwagala. Osobola okutwala fiizi z'abaana be ennaku bwe ziggwako emyezi 4 n'ennaku 10, n'otandika okwogera nti ago n'amatooke g'obadde olaba tegabadde tegajjira bwereere, waliwo akabaluwa kange njagala osome. Tinange nakitegeera baasi ebintu biba byanguye. Bwaba yakitegeera kuba neyebuuza nti oleeta school fees ozisasula ngaani? Tuli muganda wa mugenzi, ate ozisasudde ngaani? Emmere kasooka ngambawo sigirabangako. Kati ebirungi ebyo byokola, eyo bakiyita ta'rid, kumuseemyaseemya nga tomugamba ekigambo kyonna sirika. Tomugamba nti ebintu ebyo bwe binaaba biwedde tujja kwogera bwe twala bintu. Naye Allah bw'akugerera ogenda okutuukayo nga lw'ogenze lwennyini bawoowa bali bamuwooye nga ebintu badde bitwala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fasubiru, gumiikiriza
nga y'omukazi talina musango wabitwala naam obadde omubudaabuda lwakufiira bba naye nga wali ate sajja lyamukubagiza ki nyumba namba olunaku lwoyagala ogenda otwala ensonga z'amatooka ago balinde tali mukene gwe mbadde mpeereza abadde avvuunula bw'ati koola ogenda okuwulira toza Haji Masuudi tamututte. Haji Masuudi yamuwoye. Oyinza okutuula mu ttaka, oyinza okuwulira ng'ensi ekunyiye n'osaba ababodaboda bamukoone ng'asala. Lwaki? Agudde mu ddiiriyo. Kati mukazi talina musango n'oyo talina musango. Olina kubeera mugezi oyanguwe nga tebannaba kukusookayo. Walidhalik omukyala kimuvunaanyizibwa okutuula idda ya wafaat, idda y'okufa kwa bbaawe awakaawo, bweggwako anyonye gy'alaga, kubanga namwandu tateekeddwa ate kubeera mu nnyumba mwabadde awangaalira. Namwandu tatuula awo. Era emyezi bwe giggwako ena n'ennaku 10 tawuza nti ennyumba y'abaze wange nina kubeera wano. La, enkolagana y'okubeera mu nnyumba ekutuseewo. Emma okubeerawo ng'apangisa, olwatandika okupangisa ne bamuggyako sente z'opangisa, oba abaana be nga waliwo alina omugabo kweyo ennyumba n'amugamba nti maama nze omugabo gwange nkukuwadde, oba abaana bonna ne beegatta naye kati annyaffe ono alabiridde nnyo kitaffe, tofuluma mugenda, naye ennaku eziggwako tokkirizibwa ate kubeeramu eyo nnyumba si maaliyo. Maaliyo ekutuseewo n'oli omusajja bbanga liweddeko likutuddewo awo, kati genda oyiye ebirala ngeri faanagana bwetyo. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahumma ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabaale insha Allah ensonga ezo ziwedde. Mukyala byateekeddwa okubeera yenna omukyala yenna muwarabu mweru muddugavu, ezo ensonga ateekeddwa kuzimanya. Oba olinda zimanyira mu maaso ga Allah tewali buzibu, byojjo ozimanyira bw'oba teweefuddeeko, kubanga ibaada. Netusigaza ez'abasajja netugenda okutandikako bana bakkiriza nnyini nsi n'eggulu omulundi ogujja insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Waba kati nga waliwo alina kyabuuza fali yatafaddal, bwaba nga tewali tusaale abantu bagende ate bakole ebiddako. Barakallahu fikum. Naam. Alaykum salaam wa rahmatullah. Nawasa omukyala n'azaalira abaana nga babiri, tuuka okwawukana nze naye nga waliwo omwana gwayonsa alinga myezi 2, naye nga mu kwawukana kwange naye agenza abaana abange faalayo omwana gezamulabirire n'okumuyonsa, n'agamba okumuyonsa olina okumusasula kuba twayawukana. Gamula kiteefu omukyala kasitaaba nti mwayawukana n'agenda, bw'agenda n'omwana olina okulabirira omwana oyo kuba wuwo, ate era olina omusasula waba akyetaaze. Waddembe okugaana okuyonsa omwana oyo, waddembe omuyonseza obwereere, waddembe okugamba nti sijja muyonsa kujjako nga buli mwezi emitwalo 3 masalan, mitwalo 3, kubanga alaaka ekutuseewo. Kati guba gujjanga mulimu okuyonsa omwana wo. Omwana ali mu mikono gyo, bamuyonsa muyonsi ku gago, bw'oba tumuyonsa ku gago musasulire sente zimukkiriziganya naye, kuba takyali mukazi wo, kati mukozi eri omwana wo. So omwana oyo ani ateekeddwa okutwala omwana singa tuba twawukanye, kitujja kukiraba mu hadhaana maaso eyo gyeri, naye ku mbeera eyo tekwa kukola ekyo baba omukyala nga kyayagadde. awo olina omwana riziki ye eri maama we bekukuseewo ebbanga terimala nga mwawukanye.
beekutuseewo okujjako yakikola ta'attufa kusaasira mwana ono naye abatakya era nkutadde mwana ng'ateekaawo nga ye agenda ateekaawo mu ddiiro ku mulyango mu lujja waba amutadde gw'olwanagana naye genda omuteeke ku gabo bw'aba mwegali ayonke bwegaba nga tegaliimu genda ow'omulala mugulire ag'ente mugulire ag'endiga ag'embuzi ayonke ago bw'aba tagasobodde omukyala n'agamba okukuyamba ssente bwe ziti faf'al dhalik beera kukole ekyo aba takyalina naye bw'aba mukyala musaasizi ayinza omuyonseza obwereere ekyo nakyo abeera akoze bulungi naye bw'aba yeetaagisa ssente obusiraamu bwamuteera ddala ne mukkiriziganya kuba aba atandise kufuuka mukozi si mukyalawo ate omwana nga wuwo ngeri efaanagana bwetyo. Ndowooza tusaale Yohannas. Naam. Alaykum salaam wa rahmatullah. Waliwo ensonga endaba naye nnina okubuulira ekiri kitya oba kiviirako ki oba nti abantu bannyini kitundu oba bannyini kifo batuukira ne baba nga bagobwawo abatali bannyini abantu okugoba bannaabwe abatali bannyini kifo musiraamu bwakigaanira ddala tebukkiriziganya nakyo olw'ensonga nti gwe si gwe nnyiniwo wabula olina maanyi agajjawo oli nnyiniwo g'amaanyi ogalina n'obusobozi ekyo haramu musiraamu tebukikkiriza era bw'otwalawo okuyamba bagenda kukyambazaamu olujegero gye ng'okisitudde ogenda kujja okisitudde mu bulago bwo naddala ettaka litwalibwa nga si liryo Allah agenda dikusiba mu bulago lyetiko gye nalyo olire engeri gye lizitowamu olw'amaanyi gwe wali olina n'obusobozi n'olwanyisa nnyiniwo n'oyogera by'oyogedde ate nga teri ajja kukugamba n'avaawo n'omugjawo olw'okuba dhaif alqawiyu yaakulu dhaifa olw'okubadde amaanyi ogalina n'oyagala okozesa amaanyi ago otwalewo ebizibu byonna tubirinda ku kiyama gy'ojja okutegeerera nti ensi kye yaliyo yali ya Allah genda kugisasula mu ngeri efaanagana bwetyo. Salaamu alaykum. Omukyala ekiranga ekyamuvunanyizibwako oba omukyala bw'afuna omulimu ogundi w'anaakola. Omukyala singa oba ng'otadde muti olemereddwa n'omuta aba takuvunaanyizibwako naye bw'omuta agendeko n'omugamba agendako ewammwe olw'embeera sagala kuvunaanyizibwako paka sigala kuvunaanyizibwako imma lw'onoomukomyawo oba lw'onoomugaa nti nkutadde kasita omugaa nti gendako ewammwe. Abamulyaza amaanya ye omukyala abamulyaza amaanya wa tusalu yawma alqiyama era agenda kusasula ku qiyama. Naam. Alaykum salaam wa rahmatullah. Hijab nation Nabi sallama ebimu ku byalanga bwe bubonero bwe kiyama bwebu waliwo n'omulala gwe nalabye yasomesezza nti Zambia emu ku manene kwe kubeera nti weyita omusalafu bonna nakiwulidde waliwo ekkooti y'omusajja bwetyo nakyo kigambo kinene ebyo byonna biranga kiyama ebyo byonna biranga kiyama ddala ati nabyo yali ayogera ku oyo Hijab nation omubaka yagamba ng'alanga kiyama bw'eneeveera waliwo abantu abagenda okujja bayita ba Ruwaibida bagenda kubeerawo abantu ng'ekiyama kinaatera okutuuka ne babuuza nti be baani abo
فقال النبي ناقم التافح muntu atasoma yatakallamuna fi shu'uni amma au fi umuri amma, ayogera ku nsonga z'eddiini. Kati ng'omukyala azogerako ng'ani mukulu wa twale, district qadhi, amiru, era awo asaanye zoogerera wa? Kati kigambo kikulu nnyo, abo si ateekeddwa okuzoogerako. Kati olaba ng'atateekeddwa kubeera ng'ayogera ku shu'uni amma, ebeera qiyama yennyini, ng'oyo omukyala yennyini, kabonero akalaga qiyama. Era tetulina bwetaavu kutuyita mujje twogere ku nsonga eno tudisikasinge, abakyala bambale bulungi. Ebwo si bugwe wadde akatono bwe kati, era tasaana kuwulirwako. Kati olaba avuddeyo mbaka yabayita baluwaibida aboogera ku nsonga z'eddiini ng'azirumirirwa nnyo naye ng'ate si yasaanye ozoogerako ng'oyo omukyala bw'ali. Wallahu a'lam. Naam. Amalagala ge banaaba bisharutin wahid, ng'eddagala olinaaba teriiko kakwakkulizo kwonna, omubiri gusiikuuse n'onaaba, olina omutwe gukuluma n'onaaba, olina oluwumu n'onaaba. Naye bw'ogamba nti bakuyaayaanire, ekyo onaabira mu kataasa kakutaasa endwadde. Kataasa naabira mu kataasa mwana wange kakutaase. Olumanyo, yanaaba olumanyo, ekyogo kikugogoleko. Kullu dhalika ayuha al-ikhwa, eddiini oba ogitunze, ebyo si byaffe ayuha nnaasi. Singa kubaako obukwakkulizo obufaanagana bwe butyo, eddagala liri haraamu terikozesebwa. Naye nobanga alikuwadde mushiriku, genda onaabe, genda onywe, tewali buzibu. Genda onywe, amaaso gakalume mu njuba ng'evaayo, genda onywe, jjamu empale, genda onywe, omukono ogumu gubeere bwere ogw'essaati, mulala gubeere munda, totunula mabega. Ebyo byonna kalamu faari, temuli makulu. Era eddagala tekikkirizibwa kulikozesa mu kkiriza wadde akatono bwe kati. Mubitegedde? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.